tinobweda nokuba otisho kujja kugita iganga fo tujja kuyiwa omubiri n'okuba idinda ningokuba kujja kaliro eneriyo sente yona esente diri Kampala wonka ebusuga gano waliga esente eningi diti wazira tubulamu vibe tubulamu ekintu ekitufu kye bali kuleeta David Lutalo wayida mu Babei live concert eiganga ku ntinda wayidulagati wakuba sho yali mu vibe kati mukuru Abitex ne bajoge mwegaita ni mwida ni muntu omuntu wagala iganga timusobola tolawo sente ngate ningi abembi abasoga bali gano bangi ngano ko abako botinze ndi kujategeka twipo virus eiganga kuba twipo virus gano na kubaiganga stage performance aje kuba ebusogeza singa mwembi twipo virus kola stage performance twipo virus ali iganga gano yena mumubone mukuru Abitex twipo virus ali iganga gano yena mumubone twipo virus akuba performance ku stage kibonekera mubona kuba yali emberu gogo aja kubani yali ID tugopinga naibaga igoba mugwagwa ani yali ID ani yamala yakubati guno mulembe gumbuzabuza abali bambala go masiboti bambala mpali guno mulembe gumbuzabuza oli kategera ali iganga gani twipo virus ni wida nota sheiganga noko boti buti twipo virus live in concert over 10 years in the race era sende diba divayo tubuvera sayina abali mu bikado abasobola okugula amatebo ni wojita kukakaire igabite kisingo olanze sende dili iganga mukuru bajo ni Abitex mbandi bagamba tubuvera sayiganga gali mutemu je mutegako nesho iganga ebusoga kuba iganga ebusoga biba kyasinze okuwagira endongo yewaka meaning that twakolanga street jam zinga zijjula twakolanga kiki naye kati tebikyajula olwayo nsonga nti tubulamuko promotion yentuufu tubulamuko mugagga tuteeke mu center tukole kino ne kino ne kino ne kino oba kitegeera street jam zizajulanga kuba baletanga ba King Saha ba Palaso banga baleta abayimbi bangi ba Spice Diana okuva e Kampala eyo naye nga wajjula wewati basajja ne bafuna sente ne bagenda naye kati wano tuteka kyabera show ntuufu tebakyabeera show nene bulungi kuba shuje twaito akabeera recently yene ya David Lutalo Babei live concert kuzimani soja tukolereko ne twipo virus shenene Abitex mukuru Abitex go bisobolo bimalanga ne bajjo ebyo bibadde ebyange naye nga ndi musanyufu nnyo mwebale nnyo okukolera busoge kyamaanyi ekyenjawulo nti abaana babalaga ku ma TV gonna ensi yabawula ensi yabalaba ensi yabawulira platform zizona buli saa zino TikTok eri